lubaale akuluma, emizimu gikuluma, naye lubaale akuluma yeekwese, emizimu egikuluma gyekwese. Kyokka ng'ate lubaale takuvuddeeko, emizimu tegikuvuddeeko. Kyokka ekituufu tokimanyi. Bulijjo otambula bagamba lubaale akuluma, bulijjo otambula bagamba emizimu gikuluma. Eriyo olubaale ajja ku mutwe mbagirawo, oluusi nga tomaze kunaaba ddagala, tomaze kukola mikolo. Ate eriyo olubaale ajja ku mutwe oluvannyuma lw'okunaaba ku ddagala. Eriyo olubaale ajja ku mutwe oluusi muli mikolo wammwe. Ate eriyo olubaale atajjira ddala. Abantu balinyibwako mu ngeri ez'enjawulo. Waliyo abantu abaliko olubaale ng'abasaba ebyabwe naye ng'ate oluusi talijja ku mutwe naye nga n'akola ebintu byonna eby'ensonga zaabwe eza lubaale naye nga lubaale tazze ku mutwe. Abo nabo mwebali. Abo bagwa mu kituntuntu kye tuyita eky'obusiige. Kubanga si buli lubaale nti ajja ku mutwe. Ate omuntu alina lubaale atajja ku mutwe aba n'amaanyi mayitirivu nnyo. Kubanga okusamirira lubaale oyo yenna omala kuyitira ddala mu bukuŋŋunta bungi okusobola okumuggusa. So ate ono alinyibwako alina engeri gy'asobola okuyita mu bufunze. Okitegedde? Olina lubaale naye nga tomanyi wa w'oyimiridde, mu maaso gy'olaga ne gy'ova tomanyi. Gy'odda tomanyi ne gy'olaga tomanyi, ne w'oli tomanyi. Naye ng'ate bakugamba nti lubaale yenna emizimu gye gikulembedde. Mu lubaale yenna gwe alina lubaale nga tazuukuse, ebikolo by'eddagala biwandibadde onaabo oba biwandibadde oweebwa. Kubanga tusobola okubalagirira eddagala wano naye ate jjukira omuntu teweevumula. Eddagala lino tulibalagirira okunaabanaabako ofune obuweerero. Naye nga jjukira nti lubaale yenna otambulewo omuntu akusingako n'akukolera ekyo. Naye eddagala lye tubawo oluusi okunaabako, tulibawa ne munaabako, oluusi ekibadde tekyogera oba mu bubaka ne kigezaako okulabika nti okisikaasika oba okukisikiriza. Paka lw'onoogendewo omuntu anaakutereeza n'ayongerezako ekyo ky'okoze. Akati waliwo eddagala oba eriwunya obubi, okugeza waliwo ebbingabazimu. Ebbingabazimu omuntu owa lubaale talinaaba kubanga lya lusu lubi, terikolagana na mizimu. Kawunyira omuntu omulubaale talinaaba. Eddagala ery'enjawulo omulubaale talinaaba, erimu ery'olusu olubi. Ddagala ki eryandibadde linaagwa ku mizimu? Omuntu nga omuzimu gukuluma oba emizimu gikuluma, bw'otambulira bagamba oliko jjajjaawo, oyiwa olutiko buli budde, empewo ekufuuwa, osannyalala, okwata ku ttama buli budde, naye nga naawe okimanyidde ddala nti omuzimu gunnuma oba emizimu ginnuma. Ddagala ki lyewandibadde onaaba? Kyokka nga tonnalinaaba, ddagala ki lyewandibadde osooka okunaaba nga tonnanaaba ddagala lya mizimu? Omuntu yenna yenna waba nga alumwa lubaale asookako ekitundu ekibi eky'emyoyo emibi, kubanga bwe mubeera nga mwajeemera lubaale okuva emabega. Ebiseera ebisinga obungi emyoyo emirungi gita emyoyo emibi ne gibambala. Era oyinza okusanga mu famire nga abaana bagunjizaawo emize gy'okunywa enjaga. N'osanga mu famire omusajja avuddemu n'akwata omwana wa myezi 3. N'osanga mu famire omwana yasse kitaawe. N'osanga mu famire abaana ne balwanagana ne beekyawa ne batambula batyo naye nga baayonka ku bbeere limu. N'osanga abaana nga bakola ebyobulogo mu famire naye nga beeroga bokka na bokka, muto wa gundi aloga mukulu we. Naye nga bw'atambula ku musawo ayagala kuloga mukulu we, amukwatibwa effitina n'enge n'obujja. Ekitundu ky'emyoyo emibi kyambala famire, ekitundu ky'emyoyo emirungi ne kidda ku bbali. Era ekitundu ky'emyoyo emibi ebiseera ebisinga kituwendulira nnyo abalogo. N'osanga oli ng'aliko lubaale naye nga gwe baloga buli budde, yafiirizibwa, gwe basiba mu makomera, biki ebintu eby'enjawulo. Emyoyo emibi gimwambala ne gimulowoozesa nti bw'obba ekintu ekyo ojja kukifunamu amakulu, era oli nabba naye nga
abadde alinako entumwa ku mutwe nabbati ne bamala ne bamukwata. Emyoyo emibi gikutega emyoyo emirungi? No, emyoyo emirungi gikutega emyoyo emibi, ate emyoyo emibi bwe gikukozesa ekintu ekitaliiyo, emyoyo emibi gye gikuwendulira ne bakwata era ne bowooza tosinga. Omuntu yandibadde asooka okunaaba ekyogo eky'emyoyo emibi omuva ku mutwe, era bassenkulu bonna ne bannankulu waliwo ekintu kye bakola. Tugambe nti abasawo batudde mu kijjanjabi, waliwo ekintu kye bakola. Waliwo eddagala lye basooka okukuyengera n'akuteeka emiramula ku mutwe n'aga nti ku lw'abajjajjaabo sigoba mpewo nnungi era nsaba empewo ennungi zidde ku bbali, tugobeko emyoyo emibi egiri ku mutwe kuno. Eyo enkola y'abassenkulu ne bannankulu abatudde mu nkola ey'ekijjanjabi oba enkola ey'ekisawo. Enkola eyo si mbi n'akamu, era buli ssenkulu ne nankulu yandibadde eyo, kubanga bino ebintu byakuyambagana. Twandibadde nga twewa amagezi agafaanaganako bwe gatyo, nti omuntu yenna azze ng'ali ku lubaale waliwo ekitundu ekisooka eky'obujjanjabi, era nga ssenkulu bw'ayenga eddagala lino lisooka omuntu okunaabibwa nga tannaba kukola ku mpewo ze, yandibaddewo n'ekyogo ky'asooka okunaaba. Ekyogo ekyo bw'akiyenga ateeka emiramula ku mutwe gw'omuzzukulu ono, emiramula egyo gibaamu olukandwa n'akeeyeeyo, n'alaamiriza bw'ati ti bajjajja abalungi sigoba mmwe, bajjajja abalungi mbasaba muddeko ku bbali, tugobeko ebintu ebibi, emyoyo emibi, ebikyamu, amalogo, biki byonna ebirondoola omuzzukulu ne bimutudde ku mutwe, alyoka abatereeze. Era ssenkulu we bw'amala ng'ateeka ebintu byo mu ddagala ng'akunaaza maaso emirundi nga 8 mu nkwawa nga bwakkiriza wansi n'emabega emirundi 4, awo n'alyoka akulekayo n'onaaba wekka mu kinaabiro. Eddagala lye lyandibadde lisooka, mwandibaddemu olukandwa, mwandibaddemu ebikoola by'omugavu, mwandibaddemu ebikoola by'ekkajjo ly'enjovu, mwandibaddemu ebikoola bya taaba, mwandibaddemu ebikoola by'eddagala lye bayita lubowa libeera liranda, mwandibaddemu ebikoola by'enkenene, mwandibaddemu ebikoola bya kawule, mwandibaddemu eddagala eriyitibwa bawolola, waliwo n'ekiragala kye bayita eggombolola. Kyokka eggombolola eryo bw'oba tolifunye ebikolo bino by'ogatta ne bikola eggombolola nga bwe mbyogera. Mwandibaddemu ebikoola bya jjambula, mwandibaddemu ebikoola bya gasiya, mwandibaddemu ebikoola by'omuti oguyitibwa omuseese, mwandibaddemu ebikoola by'omutulika. Akati eddagala eryo era wandigasseemu ebikoola by'omussa, omussa bbeeri gwe tuyita omussa, byandibaddemu. Akati eddagala eryo n'olyoka oligattamu omwenge, kubanga Lubaale yenna olubereberye yanywanga mazzi, ne tuba ne Lubaale w'omucwezi. Lubaale yenna yayitira ku mazzi, naye najja yeekola amatabi. Abacwezi abaki bantu ab'enjawulo, abamu baddira ku mata, amata, emyenge, ebintu eby'enjawulo. Ekitundutundu ekiggulira ekitundu ekikadde kye kitundutundu ekyayizibwa ku kitundutundu ekyokubiri gwe mwenge. Omwenge kye kitundutundu ekyayizibwa abantu, tekyaliwo olubereberye. Akati ekitundutundu ky'omwenge kye kitundutundu ekisookera ddala ku muntu ng'agenda okunaaba ekyogo ekisooka. Era eddagala eryo ligendamu omwenge, kubanga jjukira tugenda kulamiza nti bajjajja abalungi mudde ku bbali, tugobewo emyoyo emibi. Omwenge gwandibaddemu mu kyogo ekyo ekisooka nga bwe tukimenye, mwandibaddemu ettaka ly'ekiswa ekyafuluka, kubanga amakulu g'ekiswa ekyafuluka nti kwe kugobako oba kwe okufulula ebintu ebirudde nga bibonyaabonya omuzzukulu ono ebitategeerekeka.
bamugamba ali ku lubaale naye ate ebirooto byaloota bya ntiisa, aloota myoyo mibi biki, aloota kutta bintu ebyenjawulo bwe bityo, ameketa amannyo. Sobola okumeketa amannyo okutta kituntundu ku mpewo, naye lwaki? Nti empewo zaakuteera emyoyo emibi. Okitegedde? So ettaka ly'ekiso ekyafuluka kwe kufulula ebyo ebikusumbuwa. Ettaka ly'enkulukuku, amazzi g'empompogoma ageerembese mu kiti ekiteesaamu ebikola ebyo byonna eby'eddagala eri abantu abawunya olusu lw'emizimu. Emizimu egyo giba gyadda bye tuyita ejjaya, ng'oli ne bw'anaaba mu nkwawa bwe kaba kawala, eriyo obuwala k'osanga n'okagambako nti nkwagala, obuwalawala n'okasanga mukulu nga kanyirivu kalungi kanyirira, liiso lya ndege, ntumbu eriko mugaba naye nga tekeebakikako. Kava waka nga kanaabye bulungi keekubye n'akawoowo okutuuka omusajja gye yakayise oba mu nnyumba, okusitula emikono enkwawa zaako nga ziwunyanga, oba ng'emisota oba nga ttooyi enkwawa. Omusajja ne balyoka bakola emikolo gyonna naye ng'omusajja ennyindo azitadde ku mabbali. Ejjaya ly'omu nkwawa oli ne waba yakanaaba, ejjaya ly'omu nkwawa liba ppitirivu nnyo. Omuntu awunya ekyo ekisu oli n'akuyitako n'owulira ekisu, guba muzimu nga gututte emyaka miyitirivu nnyo. Eryo ejjaya liba lya lukuusi, ejjaya lya ku lukuusi. Muzimu gwonna nga bwe gusituka gye gubeera bwe gwambala muzzukulu waagwo. Kitegedde? Kati lubaalo yaba taliimu kisa. Eri obuwala nga tekeebakikaku nga n'abasajja, okitegedde, n'okeebaka kunoga n'osoberwa busoberwa olusu omwana n'asitula enkwawa n'oga tuli ku kiwano. So nga ate yanaabye muyonjo yavuddeyo yeekuse bulungi n'ekyangwe, naye luli olusu lubanga lwa butonde, muzimu bwe guva ku lukuusi bwe gumwambala. Eddagala erivumula ejjaya n'olusu ekkajjo ly'enjovu ng'oligasseemu taaba, era mwenna abalina ekyo ekisu munaabe ekkajjo ly'enjovu nga lirimu taaba, olusu olwo lujja kgenda. Okitegedde? Amakulu agali mu ddagala ly'enkenene. Enkenene yeekenenula buli kikyamu kyonna ekikuli mu nnyama. Enkenene, okitegedde? Ate kawule amakulu ge bwe mubeeramu ekituntundu ky'ebintu ebikyamu oba ebisindiikirize, gwe mulimu gwa kawule. Ate ebbinga bazimu, omulimu gwalyo eddagala eryo okunafuya ebintu ebikwambadde gamba ng'ebirogologo, ebintu ebyenjawulo. Eddagala eryo libeeramu ne musajja abanda, okunafuya ebintu ebirogologo ebikulimu ebikwambadde. Eddagala eryo ery'ekyogo ekyo waliwo lye tubadde twerabidde, bateekamu n'omuzikiza. Eddagala baliyita omuzikiza, okuzikiza buli kikyamu ekyakwambala. Eddagala eryo muligenderere. Okitegedde? Olukandwa kukandulako buli kikyamu kyonna ekikwambadde, lubowa akubowako endwadde, kusoomoozebwa ebintu ebyenjawulo ebyakwambala. Okitegedde? Kakati buli kikolo ky'eddagala kirina amakulu. Okunaabiramu amazzi g'empompogoma kwe kuba nti ebyo byonna byonna ebiri mu mpompogoma, mu njazi, mu bintu ebyenjawulo, ebuziizi, ewakusike, amazzi g'empompogoma gano olusu lwago, era amazzi g'empompogoma gatera okuba nga gawunya bubi. Olusu lwago ebintu ebiri ebuziizi oba obisitula, ge makulu g'amazzi g'empompogoma. Ettaka ly'ekiswa kufulula ekyo, okitegedde, ekikwambadde. Omwenge kye kituntundu ekisikasika emizimu, omwenge emirungi okusobola okudda okukwambala ku nnyama yo. Kale eddagala eryo Ssenkulu aba akutaddeko emiramula, agamba nti emyoyo emirungi gyonna gidde ku bbali bajjajjaffe, tulwanyise ebikyamu byonna ebyambadde omuzzukulu ne bimulemesezza ensonga zammwe. Era n'alyoka akunaaza nga kugaa nti nkubowako oba nkukandulako
buli kikyamu kyonna ekyakwambala ekitali mpewo zeewammwe byonna n'abikandulako n'amala naga nti empewo z'omuzzukulu ono zikomewo ku mutwe zeeyogerere kye zaagala n'akunaaza bulungi. Kakati bw'amala eddagala eryo, eddagala eryandibadde liddako, eddagala eryo lyandibadde linaabibwa ne watwalibwa ennaku nga 4. Eddagala eryo teribeera lya muddiringanwa, njagala muyige enzijanjaba. Eddagala lino erinaabiddwa nga lirimu ettaka ly'ekiswa, omuzzukulu yandibadde atwala ennaku 4 nga takoleddwa mikolo mirala, oba amaze oddiina abanadde eka n'abuuka ennaku 4 nga talina kyakoze kirala, okuggyako bw'aba nga akuma byoto, ekyo si kibi. Okuma ebyoto oba kugabula mwenge, ekyo si kibi, okuma ebyoto. Naye yandibadde tazzibwako mikolo mirala nti ate tugenda kukuwa bintu bya bajjajjaabo biki, bintu eby'enjawulo ebifaanaganako bwe bityo. Muzzukulu ono yandibadde amala ennaku 4 ng'ali awo asaaliisa, oba nga yadde eka oba ng'ali mu mbuga oba akuma byoto, ebintu bwe bityo. Ennaku ez'ennya bazimulekera, oluvannyuma lw'eddagala eryo ne limala okukola ebyalyo, kubanga bw'oli munaazizza ebikyamusiro bigenda omweyambula ku olwo. Ennaku 4 bwe zandiyiseewo, muzzukulu ono tugambe nti mwagala okuzuukusa ekitundu ky'emizimu oba omukwasa ebintu bya bajjajjaabe. Ennaku 4 bwe zandiyiseewo, muzzukulu ono yandiweereddwa eddagala omuli akavawala, omuwanula, akavawala ke tuyita akava magombe, omuwanula, olukandwa lulina okubeeramu, olumanyo, oluwabula, akazunzanjuki, mwandibadde muteekebwamu akeerula, akeeru ak'okuttala akatono, mwandibaddemu musajja abanda, omutulika wadde mucogo guli gubaddemu era ne muno gubeera mu ddagala lya mizimu kkulu, mwandibaddemu akasekera, kano ke basenyesa amannya akatali ka maggwa, akasekera nsiko. Okitegedde? Musajja abanda akeerula, eddagala eryo lyandibaddemu mu kyogo ekyo eky'emizimu, era omuzzukulu ono yandibadde aweebwa omulandira gw'akavawala oba akava magombe, n'agugaaya nga bw'amira otuzzi twago. Ekyogo ekyo kyandibaddeko ekisubi n'enkata, kyokka ekisubi ekyo n'enkata lubaala aluma omuzzukulu abanga wa butonzi ate tekirina makulu. Naye ate kirina amakulu ku ddagala eryo nti kigenderako kimu ku paati ovu okusumulula ekitundu ekisooka. So ekisubi n'enkata kireme kulowoozesa nti kigenda okusumulula lubaala oyo atereere, kubanga buli woolaga wonna kisubi n'enkata, kisubi n'enkata, kisubi n'enkata, nedda. Si kye kitereeza emizimu egyo oba lubaala oyo, oli ajja kubeera ne lubaala oyo nga muwanvu. Ekisubi n'enkata just mitendera. Okitegedde? Muzzukulu yandibadde ateekebwa enkata ku mutwe ng'etunudde waggulu, neewummuzibwako ekisubi waggulu ku mutwe, n'asooka asumululirwako ekisubi ekyo, ebintu ng'obizingula bwe bigwa mu bbaafu. Oluvannyuma enkata eno n'esumululwa. Enkata eno bw'esumululwa egenda bw'ezingululwa, kubanga ekisubi bakirambiriza nti akusiba si yakusumulula, akuloga si yakulogolola. Nsumuludde ebyammwe ebyagaana, nsumuludde emizimu gye wammwe egyasibwa. N'omala n'odda ku nkata noga akuzinga si yakuzingulula, akuloga si yakulogolola, nange nzinguludde. Enzingo zonna n'enkata n'emiguwa byonna ebyazingibwa mu kika kyammwe ne mu lubaale wammwe, emizimu gyammwe ne ku bijja byammwe zonna ezinga ezaakolebwa zonna, zizinguludde nga mpita mu linnya lya jjajjange Lubowa oba mu linnya lya Mayembe. N'ozingula enkata eyo, omala ogizingula yonna n'ogizingulula, n'olyoka ogizingiriza ku mutwe ng'ogikkiriza wansi mu bulago, ng'egenda yeetooloola omuzzukulu ku nnyama ye mu bulago, n'agaziya emikono gyombi n'egimuzingululwa mu nkwawa, kubanga enkwawa zino zifumbekeddemu ebintu bingi, ziteresa ebintu bingi. Enkwawa zituddemu, enkwawa zikola obutuulo bw'ebintu ebisinga obungi. Enkata eyo n'ezingulwa ng'ekkirira kuva mu nkwawa, mu kifuba, mu lubuto, ng'egenda emwetooloolezebwako bw'eti ng'ekkirira paka amagulu gonna, paka ku bigere wansi, kati n'esembere emabega omuzzukulu ono gy'ayimiridde gyerekebwa. Okitegedde? Kyokka ku bbali wali walina okubeerawo eddagala eryayengeddwa mu kibya.
eddagala eryo nga lirimu olukandwa akava magombe, okitegedde, olukandwa n'akava magombe. Omuzzukulu ono alina okunaaba eddagala eryo nga agaayo omulandira gw'akava magombe nga guli mu kamwa nga bw'amira otuzza otwo. Kale nno Senkulu ono n'alyoka akuteekako olukandwa n'emiramula, okitegedde, olukandwa n'emiramula, omutemu baamukeeyeeyo, olukandwa n'emiramula n'alyoka akunaaza ngazza wansi emirundi 8 mu maaso. Omulundi ogusembayo ogw'omunaana ng'azziza wansi ku bigere, addamu n'akusitulirako emiramula egyo n'agyambusa mu ntumbwe, mu maviivi, mu bisambi, mu lubuto, mu kifuba paka ku mutwe waggulu, okitegedde, kubanga eddagala eryo liba lya mpeko si lya bisiraanira, eddagala likomawo waggulu ku mutwe, okitegedde. Akunaaza ng'akkiriza emirundi 8 ate n'amala n'ayambusa omulundi ogusembayo paka ku mutwe waggulu. Kati awo n'alyoka annyika mu bbaafu n'alyoka akunaaza emabega emirundi 4, okitegedde. Eddagala eryo bw'oba nga tugenze wa Senkulu osobola okulifuna n'ogira ng'olinaabako, lirina kye liyambako mu ngeri y'okukakkanyaako ku nsonga n'abadde taloota okusobola okuloota. Kyokka eddagala lye twasoose lyandibaddeko enkoko enzirugavu ne bwebaamu olujumba si kibi, naye enkoko eyo teyandiriiriddwa ng'emaze okukola omukolo ogwo. Enkoko eyo eba yakuta genda nga nnamu. Basenkulu abamu enkoko ezo ate bwe bamala okuziyisa ku bazzukulu ate bano abalinaanyewo bazirya. Ekintu ekyo si kirungi, si kirungi, kireetera omuntu ono ali mu mbuga okwonooneka n'okusiriwala, kubanga amakulu g'enkoko eyo kubeera kukokoola bikyamu kazambi ali ku mulwadde ono. Ate enkoko ezo bwe zimala okukola ku balwadde, ate abazzukulu bano abamu abali mu mbuga oluusi abagundiddemu abaluddemu, ate enkoko ezo ne bazirya. Kikyamu, okitegedde, kuba owulidde amakulu nti kazambi ekokoola, kati byekokodde, kati biki by'ogenda okulya, okuggyako abantu nga nabo bakopi, okuggyako abantu nga nabo tebeenyinyala. Owulidde omukolo gw'enkoko n'amakulu gaagwo, kiki ekirimu, kiki ekiva mu ekyo? Enkoko eno eyisibwa ku muzzukulu mu kyogo kiri ekisoose, eyisibwa ku muzzukulu ku mutwe nemwetooloolezebwako wuuyo mu bulago, mu kifuba, mu maaso, mu lubuto oludda, nemwetooloolerako mu kituntundu ky'ebbina, kituntundu ky'obusolo, biki byonna paka wansi ku bigere. Omuzzukulu ono agikwata n'agyasamya akamwa n'agaa nti buli kikyamu kyonna ekimbaddeko, n'awandula eddusu mu kamwa k'enkoko n'agaa nti kigende n'enkoko eno. Akati ate bano abazzukulu abagundidde ku mbuga ate nga bagibaka bagikongola. Ebintu ebisinga obungi tugende n'okwesomesa ffekka na ffekka, ate twongere okweyagazisa ennono n'amakulu gaayo n'obugazi bwayo n'obulambulukufu, ate ebintu byonna bitambulenga n'obuwabuzi, okuggyako obuteenyinyala n'okuggyako ng'omuntu yeefudde mu kopi. Ekikuliisa enkoko eyo kiki? Tugambe oli Senkulu oba tugambe abalwadde abaliwo? Obwo si bukotogezi Senkulu wagamba nti enkoko eyo mugirye? Si bukotogezi. Enkoko eyo ekigimala yandibadde emalibwa naki? Enkoko eyo embwa ze zimala ensonga yandibadde emala okuyisibwa ku muzzukulu, enkoko eyo neesalibwa bulungi neeyokebwa embwa z'oku mbuga ne zigirya oba oli awo nekkapa, kubanga ebisolo bye bimala ensonga ezikwatagana ku bintu eby'amaanyi. Era kye kituguzisa ebisolo mu maka gaffe nti oli bw'aba akusindikidde eddogo bwe lisangawo kkapa litomerayo, ddogo bwe lisangawo embuzi wakirenkera ogisange ng'efudde, ddogo bwe lisangawo ente oba endiga, ge makulu g'ebisolo ebyo. Akati ebisolo bino eby'oku mbuga, embwa, bimala ebintu ebisinga mu butalabika, okitegedde, ebintu ebifaanaganako bwe bityo. N'olwekyo twegendereze nnyo ebintu eby'enjawulo okubiyiga n'okubimanya n'okubisomako ate n'okubiwabulwamu. Senkulu bw'oba oyagala okulya enkoko, omuzzukulu mutume enkoko 2, ate era Senkulu aba tabuliddwa kyalya okuggyako omululu n'obuluvu, okitegedde, mutume enkoko 2 olyeko emu, enkoko endala mugisalire embwa oba mugitegene nga namutedda ku mbuga, kitegedde, ebintu ebifaanaganako bwe bityo. N'olwekyo twagala tuwulire ekirooto ky'omukyalo ono yeddira mbuga era nga muzzukulu wa Kayiira Gaajuule.
era ng'omukyalo ono munyolo ddala. Omukyalo ono asinzidde Bulaaya oba oba ye Ana Maria ndowooza oba Aneti. Omukyalo ono yeddira Mbogo era nga muzzukulu wa Kayiira Gaajule. Omukyalo ono munyolo kubanga ab'Embogo baava ku Bendobendo ndowooza oba ku nkingiizi za Rwanda, balabika Banyarwanda era nga bano basamirira Lubaale mu Buganda n'Obunyolo, era nga ekitundu ky'Obuganda kituuka ne kiwummula ne basoosowaza ekitundu ky'Abachwezi kubanga ensawo yaabwe enkulu gye bakwata si ya Lubugo. Ab'Embogo bano bakwata ensawo ng'etungiddwa mu Ggugu. Okitegedde, ensawo ya jjajjaabwe enkulu etungibwa mu Ggugu era nga emikeeka gye batuulako batuula ku bulago obulukiddwa mu Ggugu, era emikeeka gyabwe emirala emikulu ennyo, emikeeka oba ebirago ebitungiddwa mu byayi. Ennyumba y'abano eya Lubaale essubi liva wansi paka waggulu, tekola kisasi okuggyako ekisasi kibeera mu maaso. Lubaale w'abano ab'Embogo ow'ennono bw'ozimba kasubi yaabwe enkulu erina okubeeramu ekitanda ekyakkomerera. Era Lubaale w'abano wadde eddagala eryo lyonna tulyogedde, eddagala erisooka n'eddagala lyabwe ekkulu mata, entungo n'obula omuwemba. Okitegedde, era nga ensamira yaabwe esooka mu kitundu eky'Obuganda n'enneeyisa ne mu ddagala, oluvannyuma ate ne basanga ekitundu ky'Obuchwezi. Era nga bw'aba mukyala yandibadde akwasibwa olubugo n'akwasibwako n'ekikooyi, naye nga jjajjawo omutuufu bw'ajjira ddala amusabira ddala omusanana omutuufu, ate omusajja asumikibwa ekifundiko eky'olubugo mu mpisa ya Buganda gye bali, kubanga bugende bulyambwa olyambwa. Abantu bano ab'Embogo si baawano, bino ebika byawano baabisanga jjo ku mulembe gwa Ssekabaka Kintu, naye ab'Embogo bano jjajjaabwe yajja anoonya wagazi, yajja anoonya ttaka, yajja anoonya waalisiza nsolozi. Era bano mu Lubaale waabwe munda tusangayo amagana, baali balunzi, baayambalanga nkutu. Era nga ab'Embogo bano mu kujja wano baatambulira nnyo mu kitundu eky'obuweereza, kubanga baalinamu okweguyiriza wakati nga tebannafuna butuulo. Era ab'Embogo mwe mwava abasirikale abakulu abaakuumanga bakabaka wano. Okitegedde, bakabaka abaaliwo ebiseera ebyo. Ssekabaka Kintu akubye oluku omulembe omuwawa emabega agulese mabega, batandise okutondawo ebika kuba Ssekabaka Kintu alina ebika bye yasangawo byalinga bina. Omulembe ogwo gwali muwawa, ensi eno abantu abagirimu buli omu yali nampawengwa kubanga ebika byayambako abantu okukola omuganda n'okuwuliziganya n'okussa ekimu. Ab'Embogo bano bajja luvannyuma nnyo, era ab'Embogo bano baali tebalina butuulo wano. Ab'Embogo baali bajja banoonya wagazi, jjajjaabwe yajja Buzi yava Rwanda. Kyokka ng'ate mu kuva e Rwanda, ne Rwanda tewali butuulo bwabwe, ne Rwanda baasiisirawo busiisizi. Ab'Embogo bano balina ensi gye baava, era nga ab'Embogo si bannarwanda abakkalidde mu bunnarwanda, wabula balina ekitundu ky'obunnarwanda ekibambadde nti ensi Rwanda baagirwamu ebbanga ddene okusobola jjajjaabwe okujja ate wano e Buganda. Okitegedde, ab'Embogo bano mu kunoonya ewagazi baatuukira mu mirimu gy'obukuumi. Era emirimu gy'obukuumi mwe mwava bakabaka abaaliwo, bassaabasajja baaliwo ebiseera ebyo, bassaabasajja okusiima n'abawamayiro y'ettaka. Okitegedde, baasookera mirimu gya bukuumi, baakulya ddala emirimu gy'ekikopi nnyo gyegiriwa nti beebagajjanga oba tuluyita lunnyo olutandaalo okwatuulanga kabaka ebiseera ebyo, ate nga be basongola emiti kuba ebiseera ebyo amafumu amaweese gaali tegannabaawo. Be basongolanga emiti egyakolanga ng'ebyokulwanyisa oba amafumu agaaliwo, kubanga amafumu amaweese ga luvannyuma. Amafumu agaaliwo ebiseera ebyo gaali masongole waggulu ne wansi nga miti. Okitegedde, n'olwekyo ab'Embogo baatuukira ku mirimu nga asikaali bw'anajja n'akuuma ku geeti, baatuukira ku mirimu egy'obukuumi. Baalwananga nnyo okulabika nti Ssaabasajja Kabaka wabulewo ekimutuukako oba ekimulumya obulamu bwe. Baakuuma nnyo Kabaka ate tebaamukkirizanga kutambula, beegula nnyo, baamwetikkanga ate baamukuumanga. Era ekitundu ky'abasirikale eky'amayembe ekikulu Wanaaganda kisaba nnyo ejjembe ly'Embogo kubanga ab'Embogo baakola omulimu oguggumidde.
baali basajja b'amaanyi n'abakazi ab'amaanyi ate bavangamu abawala abalungi. Abembogo bano batera okuvaamu abawala abalungi ate abawala ab'amaanyi ab'obubina obunene. Abembogo bano batera okubeera abantu abaddugavu, tebatera kumunyunguka nnyo, wabula batera kuba ba mibiri minene. Lwaki? Nti olubereberye lw'ebika ab'embogo baayolesa nnyo ekitundutundu ekyo era baayambalwa nnyo amayembe. Era ekitundu ky'amayembe kyabambala nnyo kubanga bakola omulimu gwabwe. Ssaabasajja yaliwo n'eyagenda ddawo ebiseera ebyo n'asiima nnyo omulimu gwe baakola. Mayembe ne gabawo ekirabo eky'okubeera abantu abaggumidde era ne bambalwa ejjembe lubowa. Era n'ejje buli eno lisaba ejjembe nga lya mbogo. N'olwekyo ab'embogo bano era jjajjabwe ku kisolombogo okutuuka okugamba nti bakyeddira kyava mu kukirwanyisa okutuuka okukiwangula. Naye nga ab'embogo si baganda ba wano, baganda ba wano ku mirembe ejajjo, naye ng'ebiseera ebika ebisinga obungi byajja buzzi wano, naye nga byakola nnyo obutaweera nga abaayiya ekyambalo ky'olubugo oba baŋŋonge. Ndowooza kubanga be baabeeranga oba ebutambala oba ebusujju, omulembe gw'obutambala baabanga mu maaso wano basibawo oba ngeri ya bulibaliba maaso wano ku busolo. Okitegedde? Ate ng'abeeri bo tebambalirako ddala, kwe kwava omutala gwe bayita butambala. Abatambala abatayambala obutambala okuyita obwereere gwe mutala ogwo gwe muwulira gwe bayita butambala. Ate bano nga babeera busujju. Obusujju bano bwe balangiranga bali obutambala nga ne bali bagamba nammwe obusujju mubutwalira bweru. Obusujju ndoza ze ensigo ndoza n'obusolo bw'abakazi babigattiranga wamu ndoza ne babuyita obusujju. Okitegedde? Kati ku mitala egyo gyonna kwaliko ku mutala ogumu kwabanga kutudde kisolo. Oluvannyuma lwa kisolo okwawukana ne Ssekabaka Kintu nga bafunye obutakkaanya, kubanga Ssekabaka Kintu mu kusenga e Buganda ng'amaze okusaanyaawo Bemba Musota, bamaze omulwanyisa Bemba Musota mu bbendobendo ly'obwakabaka bw'oku Lubisi oba gye twandiyise Ssese. Kisolo yakulemberangamu olutalo Ssekabaka Kintu okuyita mu ntalo zonna okuziwangula. Era Ssekabaka Kintu yavaako okunafuya obwakabaka bw'Abasese, so nga obwakabaka bw'Abasese bwali bwetengeredde, era ye yavaako olwaleero ne gye buli eno okwatula mbu Ssaabasajja wa Buganda amasaza g'e Buvuma ludda wa nti ga Buganda, naye olwerebere tegaali ga Buganda. Obwakabaka bw'Essese bwali bwetengeredde nga bulina obwakabaka bwabwo. Naye Ssekabaka Kintu banyumala okunafuya endya ezo, ate wamala ozinafuya yavaayo n'asenga olukalu. Bw'asenga olukalu emitala gyonna gye muwulira ku lusozi lwa dda n'akubayo olusiisira, ebika okutandika olusozi lwa dda olwokuli jjajja wa Buganda Ssebuganda Namuguzi. Ate bw'ava eyo n'asenga ku lusozi Nnono, awo wonna ng'ali ne musajja we Kisolo jjajja w'Ab'Eŋŋonge. Kati ku lusozi Nnono Kisolo ate we bafunira obutakkaanya, Kisolo n'asenga ku mutala lwakuba tugwerabiddemu ku busujju ne butambala. Kisolo alina kwe yasenga oluvannyuma lw'okufuna obutakkaanya ne Kintu. Okitegedde? Kati Kisolo ku mutala gwe yasenga baalinga beerangira bali ab'ebutambala ne bano nga beerangira obutambala. Bali ab'ebutambala baali tebambala. Kati ate ne bano nabo nga obusolo babutwalira bweru. Kati bali balangiranga bano obusujju okubutwalira ebweru, nga ne bano balangira bali obutambala. Awo nno ekyambalo okuyiya ebyambalo ebiva ku miti we bitandikira. Okitegedde? Ebintu ebifaanaganako we bityo. N'olwekyo ebintu ebisinga tulina okugenda nga tubyegendereza. Okitegedde? N'olwekyo ab'embogo bano tubadde tukyayogera ku b'embogo. Ab'embogo banyolo ddala, ate si bano abanyolo beeno mu bunyolo. Nedda ebika byonna bajjajja bwabajja obuzzi oba muli balugwalo oba baki, Lubaale yayitibwa Munyolo. Muleke okwesiba ku ky'obunyolo, bakugambe nti muli banyolo, lowooze nti musibuke eno bunyolo kitala. Okitegedde? Watudde oba Kabambai oba Kabamba bakabaka b'e Bunyolo. Nedda bunyolo, wabula amawanga g'Abacwezi gonna gayitibwa Lumuti, muli banyolo. Kitegedde? N'olwekyo ab'embogo Lubaale waabwe Munyolo, yava bweru wa Buganda, jjajja abo omubereberye yasooka okujja wano, era bwe bagenda nga basamira
ekituntundu ekyo kimala ne kizuukuka ekyokuba nti ab'embogo bano bachwezi, jjajjaabwe yayambalanga ngoye era ekituntundu ky'olubugo kye kikulembera Lubaale nga basamira, ate oluvannyuma ne bambala engoye. Era bw'oba omukwasa olw'esibyo lw'olubugo nga mukyala alina okuweebwako ekikooyi. Bwe kiba kibbo kya muzimu, ab'embogo bano kibbo ekyo kyandibadde kya busonga bweru, n'ekyenjulu tekigaana kubanga ab'embogo bagundiivu muno. Ekyenjulu tekigaana okuggyako Omunalwanda eyazza eggulo oba Omunyankole eyazza eggulo, naye ab'embogo bano ekibbo ky'enjulu bakikozesa, n'olubugo balukozesa, okitegedde. Era ab'embogo bano baali balunzi era balunzi, okitegedde, baali balunzi, baali bantu bamagana, baali bantu battale. Ne batandika okusamira Lubaale, Lubaale yazuukusa amagana ago n'abeera nga agabaloosa. Abasajja ab'embogo baweebwa ekifundikwa eky'olubugo n'effumu, ate ekifundikwa ekyo eky'olubugo okugenderako akakooyi ke tuyita enkutu, okitegedde, ebintu ebifaanaganako bwe bityo. Ab'embogo bano mwe muva ejjembe ekkulu erikuuma Kabaka, kubanga omulimu gwe gwabasasuza ku lubereberye, era mwe mwava okusiimwa Ssaabasajja Kabaka okubawa mayiro y'ettaka okutandika jjajjaabwe okufuna waalundira olw'omulimu ettendo olulyo lw'ab'embogo, kubanga jjajjaabwe yakola omulimu ogwo nnyo, ate abaana abaddawo nabo ne bagusoosowaza, tebagugayaalirira. Kitegedde, ebintu ebifaanaganako bwe bityo. Era ab'embogo bakulu nnyo. Era waliwo n'oluyimba oluga nti ejjembe ly'embogo nnamusaanuula. Okitegedde, ebintu eby'enjawulo ebifaanaganako bwe bityo. N'olwekyo ow'embogo ono afunye obubaka. Ow'embogo ono mukyala, ow'embogo ono asinzidde Bulaaya, afunye obubaka ng'agenze ku musawo Omuganda nga mukazi. Musawo Omuganda n'alagira abakongozi ababaddewo babiri babadde basajja, n'abagamba batwale omukyala ono bamunaaze eddagala asobole okuzuukusa emizimu. Wabula gye balaze nga batambula, gye balaze tebasanzeeyo nju, wabaddeyo ensiko. Abakongozi bano abamututte babadde tebamanyi ddagala. Ono agamba mu bubaka bwe nti abagambye ate olweza tulolese mabega. Ko bali ne bamugamba nti nedda, ne Namirembe oyo asobola okunaaba. Ono n'abagamba nti nedda, Namirembe tajja kusobola kuzuukusa mizimu kubanga alimu akasu. Ono kyavudde agamba nti bw'obanga tomanyi ddagala okwatanga sayidi ne sayidi n'onogayo ebikola n'obinaaba osobola okufunamu ekyo ekyamakulu. Wabula omukyala ono agamba nti ebituntundu ebizzeeko mwasangidde abaana oba omwana oba abaana bwe babadde beebase, wabadde emitwetwe waabwe nga waliwo omusota, ate abaana bano agenza obbalaba mu maaso ng'amaaso gaabwe galimu sita. Okitegedde, ebintu ebifaanaganako bwe bityo. Naye nze omukyala ono njagala kumunnyonnyola bwe nti omukyala ono aliko omuzimu, naye ng'omuzimu ogwo gwali gwa nsonga era nga mukulu nnyo mu kika. Era omukyala ono bw'anaaba nga tagutegedde mu maaso bijja kuba byakubonaabona byerera, ensi ejja musobera. Omuzimu ogukuloosa bwe gutyo guba mukulu nnyo era nga gulina ensonga zaagwo gwe zaagala osobole okutuukiriza. Omukyala ono fasiti alina okutambula ku musawo, naye eddagala lye bamuwa liba liina lyakwegendereza. Awo nno we tubagambira nti buli muzzukulu atambula ayina engeri gy'asinzira okutambulamu. Bassenkulu ne bannankulu baba bayina okumwegendereza okusobola okulabika nti bamanya ekkowe kimwatambulidde, kubanga omuwala ono abennyonnyodde bulungi, agaanye ku mubiri gwe eddagala lya kasu, ate ng'omulamu ogumututte ku musawo kuzuukusa muzimu. Kale n'abasawo baba balina okubeera n'eriiso ejjogi n'emyeso egiraba eby'omunda okusobola okulabika nti basobola abazzukulu bano ababeera babakyalidde ku mbuga zaabwe, ate n'okugoberera obubaka bwabwe ne bagattagatta ne bagatta obukugu wakati w'obumanyi bw'omusawo ono n'ekirooto ky'omuzzukulu ono, omusawo n'asobola okuggyamu ansa entuufu. Omukyala ono aliko omulongo eyeewalula, omulongo Magobwe, era ng'omulongo oyo amubanja. Omukyala ono abanjibwa ekituntundu ky'okutegeera abaana abalongo. Akatundu ako kali ku lubereberye, be baana bano basanze nga amaaso gaabwe galimu sita. Abaana bano badde balwadde, omukyala ono yalina okubajjanjaba. Obujjanjabi bw'abaana abo tebakugamba batwala mu malwaliro kuba abaana abo ba misambwa bali mu butalabika. Abaana abo bakugamba nti balwadde ggwe mulwadde kuba abaana abo bambadde ggwe. Ekirooto kibeera kituddemu editing. Beeditinga ekirooto osobola okuzuuka ku makya ng'otegedde kibadde bategeeza.
bw'oloota abaana nga balwadde nga ggwe weetaaga okubajjanjaba mu kitundu ekyo oba olina okumanya nti emyoyo gye gy'abaana boolaba gituddemu ggwe editing aggyemu abaana abo n'abakutera wali ku bbali ne bakugaa nti balwadde kyokka amaaso gaabwe okubeeramu sita ekitundu ekikulaga nti abaana bo ba misambwa okitegedde era abaana bo batuddemu bw'amayanja kubanga engo ne kkapa bye bisolo ebirina amaaso agalimu akatonyeza akakola akatuntundu ka sita okitegedde kati abaana bo batudde mu kitundutundu ekyamagobwe n'ekituntundu eky'omulongo mayanja era nga mu lubaale wammwe dda mwabangamu engo etambula era ng'abantu bamwe oyinza okusanga amaka ge wammwe agasinga obungi ag'abajjajjammwe nga gazze gabeeramu kkapa ez'enjawulo nga zeereetamu zokka oba nga jjajjammwe yali agiyina oba kitammwe oba ewammwe oba ssenga wammwe kkapa ezo zeereeta ne muzirunda mu lugezigezi so nga kkapa ezo zijjayo akabonero k'ekifaananyi kiri ekyengo nti mwali muyina engo era yabanga n'akabira kaayo engo eyo akabira mwakasaanyaawo bweti engo nebadda mu butalabika ne baleeteranga zikkapa oba okuboolesanga abaana abo baleero booloota n'olwekyo olina okumanya abalongo abatudde mu kitundu ekyebyewalula era nga mukyala gwe amagezi g'enkuwa ng'oli eyo olina okufunayo akabya k'amata oba akasowaani k'amata kubanga oli bulaaya wayinza obutaba bubya akasowaani k'amata n'okateeka mu nsonda n'oteekawoko ku magi eyo teriyo magi gaako ku ŋŋanda ofune amagi gonna g'ofunye kubanga oli mu kwetaasa eggwanga ly'oli musirye wammwe tolinayo pulaani otekewo amagi ago wadde gankoko nzungu bagambe bakama bange ndi ku ggwanga siri kwa ffenensa bamukkiriza ekyokulya kino kyembagabudde abaana abalongo n'ensonga zammwe ngenda zituukiriza mukazi gwe obanjibwa ekituntundu ky'okutabaala mukazi gwe lubaalewo wantabaalo mukazi gwe oba muwala gwe oba oli kakazi oba oli gukazi oba oli kikazi oba oli kiwala kyonna kyekiri oba oli luwalawala kyonna kyekiri kati nze simanyi bw'ofaanana n'enkukubya omweso bw'oguvaako ng'ogenda kuwanga tto okitegedde otekewo amagi n'amato gambe balongo battu mwenna bakama bange munda ze nga muli balwadde kituufu naye ngenda kubaddaabiriza ngenda kutuukiriza nsaba munzijeko ekitundu eky'obulwadde obw'omwoyo n'obw'obulamu ngenda kutuukiriza byonna nja kutuukiriza nsaba mumpa akalembereza nsaba mungumiikirize nkole akasente nfuna obusobozi kubanga olwaleero ensi yafuuka yakusekererwa eri omuntu omwavu nsaba munneme okubeera ekisekererwa nsaba nzireyo e Uganda nga nina kyentutte nsaba byonna ebyandeeta kuno okufuna mbifune nsaba munkwasizeeko munwanire siina kyendi siina anampa mwe bammange mwe bakitange mwe bajjajjange mwe bassengange ensonga zonna nzeesigamizza ku mmwe mbategedde era mbategedde nnyo era ngenda kutuukiriza ensonga zammwe sigenda kujeema wadde okukakibwa ngenda kutuukiriza ensonga zammwe naye mbasaba mungumiikirize nkole nfune obusobozi nzire okwaffe mbatereeze suwaddeeru omukazi gwe yeddira embogo lubaala akuluma suwaddeeru olina omuzimu nga gwagala kujja kwogera era nga gwagala kuzuukusa byago kyekituntundu kiri kyolabiddemu omuzimu ng'oguzuukusizza n'olwekyo tubeere beegendereza mu nsonga zino tuziwe obudde tufune essalira twetereeze nga watali tukaka tuleme kulindanga birwadde ate bituuse okutwalanga mu bapasita okutusabiranga ate nga n'okutusabira tewaliwo kikujja kuzza kubanga ekyo ekyakuzaalibwamu okkuta omala kufa ne kiryoka kikwata omulala emmoto ya lubaale bwe ndikutta ndikwata mulala n'olwekyo tuleme kwewalawala mpanga kutuuka kuzaala kubiika masumba ffennyini lwoya lwa munnyiru twebonyeebonye obulamu bwaffe obusooka obulamu obumaaso butunyumire tetuwaliriza tetugenda na byansi tetuwaliriza ensi ereme tutwala ebyamalala ebyabasajja ebyabakazi ebyamasanyu by'ensi tebikoma twabisangawo era tujja birekawo n'abalijja bajja bisangawo babirekewo bireme kutemazaamu tuleme kuyita mu nsi nga tukaaba